ayi Ssaabasajja Kabaka omusajja Balamu y'omu ku basajja abakyasinze okuyisaamu amaaso n'okujooga Obuganda, y'omu ku bantu abasinga okuba ababi. Y'omu ku basajja abasinga okukujooga ayi Ssaabasajja Kabaka okuyisaamu amaaso n'Obuganda bwonna. Olabye Balamu, laba Balamu ne Ssaabasajja Kabaka, laba Balamu ne Ssaabasajja Kabaka. Balamu ayambadde, yagaanye okwambala t-shirt ez'emisinde era n'afuba okwambala jaketi efaanagana n'eya Ssaabasajja Kabaka okutulaga nga bwakwenkana. Ayi Ssaabasajja Kabaka, Balamu oyo baali mu kuziika Ssembuule, ensi yonna n'esituka okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Balamu yalemera wansi, Balamu yalemera wansi ku ntebe, yasigala atudde ng'ensi yonna esituse. Balamu yasigala atudde. Ayi Ssaabasajja Kabaka bantumye okuloopera. Balamu amenye abaana ba Buganda omwezi oguwedde, amenyeddemu abaana ba Buganda emigongo n'amagulu, n'abaasa emitwe, obuwanga n'abuteekako enjatika. Ssaabasajja Kabaka, Balamu kyatukola, Balamu yatta Pastor Sozi. Nkiddamu, Balamu yatta Pastor Sozi eyali abeera Kaleerwe, n'atwala mukazi we, kati mukazi we ye manager wa Radio 4 oba accountant oba biki, ali akola mu Radio 4 muka Pastor Sozi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ebyo byonna babikola bakutule bondi yaffe ne Ssaabasajja Kabaka, tetugenda mumukyawo, tetugenda kukyawa Ssaabasajja Kabaka, tetugenda kukyawa Buganda ne Kabaka waffe. Mulimba mwagala mutukole ebintu. Sebo Balamu yaganye okwambala t-shirt. Balamu yaganye ayagala okutulaga nti ye Balamu wanjawulo era ali ku mutendera gumu ne Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abalina ssente emmengo beeboogera, bebasembeza. Abasajja bamaze okukuŋŋaanya ssente mu bannabyabufuzi ne bagamba emmengo tetwagala byabufuzi. Ne bannange Mayiga oli musajja, bannange rest in peace Tamale Mirundi. Tamale Mirundi senga abaddewo enkya kibadde kigenda kutokota, naye bannange embwa enjize ezaala enkolya. Tamale Mirundi n'otatulekerayo mwana ategeera. Wala banna kanveeyo eyo si kulwanga enkya bankera bukeezi. Omusajja yakyaziza bannabyabufuzi n'abajjamu omusimbi omuyitirivu n'amaliriza n'agamba mbuffe abantu ba bulijjo tetutwala ebyobufuzi emmengo. Nze mbuuza eggaali ab'emmengo ate eggaali muzityako ki? Tetulaba eggaali ate nga Mayiga alina eggaali. Mayiga ani akusinga eggaali? Mayiga tambulako wekka nga tolina ggaali. Ani akusinga eggaali Mayiga? Mayiga ani akusinga eggaali? Toyagala ggaali? Mbuuze binneeraliikiriza ggwe ngani? Ayi Ssaabasajja Kabaka, Obuganda buntumye nkubuulire. Kuba ffe eddoboozi eryasigalawo tewali we bagenda ddiyisa. Siriimu takyali kizibu kyabwe.
bamanyi we bamujja bamanyi ne we bamulwanyisa n'amufunye amanyi bwe yeekuuma n'awangaala n'akuza abaana. Waliwo ekintu ekiri Abaganda bakiyita kawenkene Museveni. Ssaabasajja Kabaka tegekayo emisinde gy'okugoba Museveni, leetayo tuweeyo idea ey'okugoba Museveni because Museveni ye muntu asinga okuba ow'obulabe eri Abaganda. Siriimu bamumanyi, bamutegedde omubasomeseza, bamutegedde bamumanyi, bantumye banne ebino ebintu bantumye kubanze ndi ddoboozi. Eddoboozi lyoyo ali mu ddungu, eddoboozi eriyita okuva mu ddungu lyerino. Nabagamba nze sigenda bbeera nga Yokaana ate amanya nti Yeriya. Abaganda bantumye Ssaabasajja Kabaka bagala bajjirawo Museveni si siriimu. Owangala ennyo baffe. Abaganda baagala bajjirawo Museveni si siriimu. Siriimu bamumanyi, bamumanyi ne bwe bamufuna, bamumanyi ne bwe basobola. Baŋŋambye oli ayinza okugenda ewali siriimu n'avaayo nga mulamu. Nze bwe baŋŋambye balina engeri gye basalako, gye bakwata akambe ne basalako awalamu ne basalako awalamu bwe bati awalamulamu bwe bati ekivundu ne bakisuula. Bwe baŋŋambye nze sibimanyi. Kaakati ate ekirala on top of that, bwe yeekebeza n'amanya nti akalina amanyi bw'abeerawo emyaka emirala 7 okuva lw'amufunye. Amufunye ayina 2 ne yeeyongerayo 7 n'afiira ku 9. Mbu bamanyi bwe babeerawo, bwe baŋŋambye, naye tebamanyi bwe babeerawo nga Museveni waali. Baŋŋambye bwe bati. Ssaabasajja Kabaka bakusaba obayambe, ekyo kyekizibu kyabwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ekizibu ky'Abaganda Museveni. Wabula abantu bamenyesa emitima bwe bakulabye n'ebbalamu. Ebyo nno tebivaamu nze naye buli omu yeekokkola. Bagamba tugambire ku Ssaabasajja Kabaka nti Museveni ye pulobulemu akunona mu nnyumba nga tobimanyi nako, n'akunona n'akutwala n'obulawo. Famire ya John Bosco Damulira eŋŋambye ekizibu kyabwe Museveni. Famire Bannayuganda bonna ekizibu kyabwe, olaba abasajja baavudde Teeso ne bagula emijoozi, naye bagambye omulundi gwonna oguddako era balinze sipiiki yo Ayi Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa. Sipiiki tugirinze Ayi Ssaabasajja Kabaka, kubanga tulina enjala, tulina ennyonta okuwulira eddoboozi yo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kale bw'onooba okoze ku nsonga z'abantu bo, ku Namulondo tekuubulengako ava mu lunyiriri. Sulemaani yagamba ng'aloota, mmwe mugenderera ebirooto bye muloota. Ebirooto ebimu by'oloota biba byaddala nga bigenda kuditamininga bulamu. Yali aloota ng'alinga ayogera ne Katonda. Ebigambo bye yayogera yamugamba abantu bange mpa amagezi nsobole okulamula abantu bange mu bwenkanya. Ssaabasajja Kabaka, mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya. Ssaabasajja, mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya, naye tugenda kukwagala paka kuwulira bubi, kubanga omulaba alina kyayagala. Nkugambye beewuunyiza, babadde bamanyi mbu ku bye batukoze tetugenda kujja. Ayi Ssaabasajja Kabaka, mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya. Oyo Balamu yagaana okuyimira nga bayimba oluyimba lwa Buganda. Neyo nayo nvuddeyo. Olwaleero kammalirize bino ngende mu kigambo.
tunasisinkana enkya ku Mande. Ekirala ekiriyo ebimu sigenda byogera kubanga namaze ddo biteeka wali ku ddirisa ku gate ewa His Excellency ajja bisangawo bw'anaabazze oba oli awo nga byatuuse nadda. Museveni ayinayo olusamira lwabaddemu olunene. Omusajja mwamusabidde omusawo mwamusabidde enkoko enzirugavu etalina bbala lyonna, enkoko eno nga tebiikangako, bagiriimise eggi lyesooka okubiika balimuwe omusawo lyayagala bamuwe eryo eggi. Eggi eryo abadde alisabiddeko ebintu ebikulu ebya Buganda omuli eminyolo egyakuba simanyi ngoma ki n'ebimu ku byafaayo bya Buganda byamusabye ng'ensonga ziri ezi: Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ne Buganda nga region. Naye Museveni bw'abadde ayogera amugambye ebintu ebimu ku ebyo byonsaba twabyokya. Omusajja n'amubuuza mwabyokera ki? N'amugamba mu kwagala okukkakkanya Buganda yali erina ebintu byayo byekkiririzaamu ennyo ebibakuŋŋaanya era nga bikola obulambuzi obw'amaanyi ennyo mu Buganda, era nga bikola kinene nnyo mu Buganda ne tubicoma ne tubyokya. Omusajja n'amugamba wakola bubyo byokya, senga bibadde nga weebiri ebyo byembadde njagala n'eggi lino ery'enkoko enzirugavu nga lyesoose okubiika mu bulamu bwayo, nsooke nkukwatire Buganda eno ngikukolera ekintu byonna efukamire. Kakati katulinde tulabe pulaani B eri ki ku ebyo Museveni bye yayokya oba bye yayokera mu Masiro oba bye yayokera eno mu Bulange House, kubanga alina bye yasooka okwokya nga yakalinnya ku ntebe, alina bye yayokya juzi mu Lubiri. So Museveni annyonnyodde bulungi nti n'ebintu ebyo baabyokya. Ekirala Museveni kyakoze Balamu Bamwine Michael Mukula bagenda kukuŋŋaanya abaana okuva okuva Kaluma okudda eri, okuva mu Baluulu okwambuka okutuuka eyo mu Northern Uganda. Bagenda kukuŋŋaanya abaana abavubuka bangi mbu babagambe mbu babafunidde emirimu mu Buganda. Naye mu Buganda bagenda bateeka mu disitulikiti eziri ku sababu ya Kampala, eziri eri kati nga Nakaseke, Kyankwanzi, Luweero, eyo mu bikolerokolero by'Abagundi ebiri eyo bagenda baleeta mbu nga babagambye mbu babafunidde emirimu ku kondishoni balina okulondera eyo balonde ababaka, okulondera awo balonderewo ababaka aba NRM bwe tuba tugenda mu kalulu, kubanga buli obweri obwo Museveni ajja bukontrolinga, asobola okumakinga sure nti ababaka bayagala eyo mu mambuka nawa be bajja oyitawo kuba tewaliyo kamera ate mbu abantu tebeebereramu nnyo nga mu Kampala. Kati Kampala yombunzi buzibu, kati Kampala mugiwangule n'abo abaddirira awo abalinga abazukufu ennyo aleme kuyomba nabo. Kati addire eri Nakasongola wawa simanyi wa eyo yamakinga sure nti ababaka be aba NRM be bayitamu. Byonna mbisitudde n'embiteeka ku wali President, byonna ajja bifuna era ajja bisangawo bw'anaaba akomyewo. N'ebyo byonna eby'obusamize Museveni n'ebyomwayogereddemu ku miti n'ekibira ekiri ewa President, byonna njagala Museveni otegere nti byonna mbimanyi newankubadde abantu sibibagambye. Butegeera nti byonna mbitegedde, byonna mbimanyi era mbitaddewo wali. Kati buli kyokola kyonna kikole ng'omanyi nti tukugobera kigere ku kigere oddangamu. Byebyo. So abavubuka
naye Museveni lwaki mu bintu ebibeera bibaddewo oyigamu butayiga? Mwasomba emmotoka z'abantu okuva ebweru wa Kawempe n'ebweru wa Kampala ne mubaleeta balonde. Oli rejected and sacrifice simanyi Farida. Buli box gye mwabikula yonna ng'erimu Nalukoola. Naye era sitiru ekyo wayigamu butayiga. Era ekyo tewakiyigamu nti ne bw'onooba Sombo bajjawo bagenda kulonda naye bannange Museveni olina ekiwuka mu mutwe. Ekyo kyekizibu kya dementia. Dementia bwakwata okola bwoti. Ojjukira byaliwo, tosobola kujjukira biriwo. Museveni tolina kyoyinza kumulimba mu myaka gya 678. Naye kati Museveni okumubuuza akalulu ka Nalukoola takajjukira. Method eyamukubye mu Kawempe ate jayaga naye bannaye Museveni olina ekiwuka mu mutwe. If not mu mutwe olina obuwuka mu mpale. Museveni olina obuwuka mu mpale. Ekintu ekyabaddewo omwezi oguwedde okyerabidde era kineetagisa nzije nkubuulire nkujjukiza ojjukire. Basombo baleete. Nedda Basombo baleete oba balina amasomero oba balina amasannyalaze oba bye wabakola olowooza babyerabira nti wabasalako emimwa. Nalabyeko ab'e Nakasongola batulaajanira banaye bannayuganda mutuyambe batubbe ente mu drone. Ab'e Nakasongola drone bwe zaali zisomba abantu mwatuuza olukuŋŋaana munsuubira okujja wano njogere ku drone ezisomba ente. E Nakasongola bwe baali basomba abantu mu drone mwakuba olukuŋŋaana okukivumirira. Ente zammwe bazibba olunaku bazisomba olunaku lwe basomba abantu ne musirika. Kati mwagala tusoosowaze ente mukakasa nga drones bezasomba tebannabakudda. Naye musooke mulabe ba DPC bonna abayogedde bonna ab'ebitundu awo bonna ennyindo ziti. Wabula mugamba ab'ebyokwerinda babayambe abo bennyini bajja kubba nte zammwe. Omusajja yagambye naye nze mbuuza ku makubo kuliko roadblocks ez'enjawulo. Ente tezibuuka mu bbanga nga bunyonyi ate ennyonyi si yezitikka nti ziyita mu bbanga. Ente zino ziyitawo zitya okuyingira Kampala. Tewaliiwo crime yonna, tewaliiwo musango guliwo mu Uganda nga teguli mu gavumenti. Security emala kumanya ne drone zaabwe zonna baba bazimanyi teziyimira ku roadblock ziyitawo buyisi kuba bano baba bamaze dda okufuna commission waabwe. Ekyokubiri DPC abakuumira atya ente. Okujjako obusiru obubabonyabonya mu Uganda ente DPC ave mu office ajja abakuumira ente ajja akuuma ebiraalo byammwe. Mulina magezi mu mitwe. Oli mulunzi kyatalina ffumu, oli mulunzi kyatalina jambiya, oli mulunzi kyatalina muggo, oli mulunzi kyatasobola kusula mu nte ezo. Engere embuuzi. Mbunzi gye mbayambe ku kibba nti ze basombera mu drones. Naye banaye ate nammwe ab'e Nakasongola mutujooza. So njagala okukubiriza ababbi b'ente mwenna mwongere okubba ente nga muzibbira mu drones. Abo abasajja nabo bategeeremu kiki kye tuwulira nga basomba abaana b'abantu. Temutumanyira ate nammwe kutumalako mirembe. Mbale bannange drone kakati kati oba drone zamalayo gundi okusomba bezisomba kakati zisomba eki. Oba kati tuzikube zive mu nte zikomewo mu bantu. Mwe mugira mukyazigaana okubba ente zijja twala bannannyini nte. Musirike nga basomba ente musirike basomba ente. Kubanga lwe bali basomba abaana temuyina kimwanyega. Sewo Kabaka namunswa abalabe bakubaetuula. Sewo Kabaka seba Abanyarwanda bagambye we banatuukira 2030 babadde baagala we batuukira 2030 nga Congo bamaze oggikutulamu ne Uganda
nga bagikutuddemu naye we bali balaba ebintu bitandise ebintu bizitoye mwe mbasaasidde wabula mwe birenzi mwe mutumanyira wama katuwumbewumbe wiiki tugende mu kigambo kya Katonda. Olunaku lwali lwa Sande lwe twasoma nga twebuuza ddala kituufu Uganda bagiwamba era abagiwamba banagibulizaayo oba waliwo akakosolyo. Kwolwo ne tugenda mu Samwiri ekisooka essula 5 okuva ku lusooka paka ku lusembayo ne tulaba akakosolyo Katonda ke yakola Abafirisuuti nga yali ayagala okubawogolemba yasirika n'ababeeramu wakati ne bajja ne batikka essanduuko y'endagaano ya Mukama ne bagiwalabanya ne bagitwala era nga tekwatibwako era nga Buganda bweri naye neesirika ne batwala essanduuko y'endagaano ya Mukama ne bagitwala ne bagiteeka wali ku Katonda gwabwe. Kasita baatuusa wali mu kibondo mwennyini obudde bugenda okukya nga Katonda gukutuseeko omutwe gukutuseeko ebibatu ne bagamba ye abaana bano nga balina effujjo abaana batandise kuzannyira ku kintu kakati ate ne bakipangapanga ne bakizaawo obudde bugenda okukya nga Katonda gugudde ku ttaka ne bagamba kiki nedda omukono gujja kuwona bugenda okukya ku nkya ng'omukono gukalambadde naye omukono ng'ate gugira kiki bugenda okukya ku makya nga n'ennyuma yawogose kakati ennyuma yawomogose alina kwambala pampa n'asooka natambulira ku pampa kiki pampa nedda obudde bugenda okukya nga ku konvoyi balina okugattako ekimotoka kya tooyi pampa nazo zijjulira kumukumu tezikyasobola kuwanirira kati tooyi erina okugattibwa ku konvoyi era ebbange tebamanyi kiki ekitulimu sanduuko y'endagaano ya Buganda sanduuko y'endagaano ya Uganda kugimanyiira ebyo by'ekisiru kati omukono tegukyasituka wabula ne tooyi tekyamala kati alina kutambulira mu tooyi munda kuba agenda okuggula weena atambula asale abuuke ebbiri eziddako awo agende wali ng'empala ekunkumuka mu Bayibuli byaliwo kulwakuba mmwe mubirekayo eri mu Bayibuli. Omwana agambye Sheikh Kalanzi bannaye Kalanzi mumukubye dayafulamu Kalanzi mumukubye buli akuba dayafulamu omwana mugambye Sheikh bw'obanga owulira Qur'ani ogibuulidde n'ogimalayo buulira Bayibuli Sheikh Kalanzi abaana bamukubye dayafulamu yonna mulabyeko ng'agiwaniridde bw'ati buli akuba dayafulamu bannaye Sheikh Kalanzi wagudde mu mbi za mubajje bali bakuba munnange essanduuko y'endagaano ya Mukama buli kakati bagenda nekiva ku kikatonda kyabwe nekikwata bo. Bayibuli egamba ne batandika okufuukuuka emibiri ne batandika abantu bennyini ebizimba ne bibakwata ozannyira ku ssanduuko y'endagaano ya Mukama ekizimba nekikukwata nga kyebi buli woyita wuye yatubba ebitaano wuye yatubba ebitaano wuye yatubba ebitaano wuye yatubba ebitaano oyo n'atema essanduuko y'endagaano ya Mukama. Ate kasolaba omuntu eyeewolereza ennyo ng'omanya nze nzija wano ne ngamba abantu nti ndi NRM nga wendi lwaki bakugamba nti noli NRM ng'oyomba mungamba mutya bombo waalu I build the fucking kitebe bombo waalu lwaki mwewolereza nga ffe NRM weetuli bw'olaba omuntu bw'atyo ng'omanya bombo waalu bombo waalu nzija essanduuko y'endagaano ya Mukama baatuuka ne bagisuulawo
nga tebayinza na kugituusa ne bagitikka ente ne bagamba ente omanyi genda tambula genda oyingire eyo ogibawe genda obatwalire essanduuka eyo olaba basajja mmwe mutuula ne mulaba nga temukyasobola kuleeta babaka ne muleeta batwekwekemu mbunakandi atwekwekemu bombo walw atwekwekemu ngenda kukomyawo audio anti kati ngenda kukomyawo message ya Nambozo w'emukono Nambozo w'empigi audio zo nkyaziina ze wagamba mbu ogenda kuleeta emmundu nze nyina akayivu ne muganda wange oyo wa ekimeza mutumbi ffe tukyasinza okutereka ebintu wano mu East Africa bw'oba olina ky'onoonya kitubuuze abo basaaga tugenda kuleeta emmundu ku mmeeza bw'oba tosobola abaana tebasobola kutulonda ffe tubutiikinge bw'ogaana ekikuddwako ggomanyi abo basaaga ffe tuli bazibu ffe mutuyita bakusaaga bombo waalu so kolo twali kusanduka endagaano ya Mukama olunaku olwaddako olwokubiri nga tugamba ani ayimiriddewo ku lwa Uganda ani aliwo ku lwa Uganda enoonya oyo agenda okugitaasa mu biseera ebifaanana bwe biti twali mu kitabo kya Isaaya essula 6 olunyiro olusooka nga Bayibuli egamba nabbi Isaaya agamba nti nno waliwo okubuuza ntumaani n'agamba nzuuno tumanze nga NUP bwe yagamba tumanze NUP nejja okununula Uganda mu biro ebifaanana bwe biti kyova olaba nkyalina ekintu ekintawaanya Buganda oba Mmengo etyaki ku ggaali olwaliro nembeera ewaka neŋŋamba njagala emmundu Mama Ebeni lwaki aba atya emmundu eyo ey'okutukuuma awaka kubanga emmundu yange bwe mba ngirina awaka kitegeeza Mama Ebeni ali seefu Mama Ebeni bw'alwanyisa emmundu kitegeeza Mama Ebeni abeera omu ku balabe bange neebuuza Buganda okuvaayo okuvumirira eggaali kati olwo bwe tuleeta pikipiki kiki ekiri mu kikyantawaanya obwongo nkyakyebuuza simanyi oba nammwe mwakitegeddemu kubanga nebuuza senga olwaleero bagamba nti omwenge gulinnye ecupa ya bbiya ya 5.5 bapasita ne bavaayo ne bayomba oba bafaaza oba bamasheeke ne bavaayo ne bagamba nedda lwaki museera omwenge kiba kitegeeza ki nti kondomu zirinnye kati kondomu ya 10,000 faaza n'ayomba ala annaye nyine bitu eggaali Katikkiro n'omumyuka we ne batokomoka omugambo press conference ku press conference eggaali n'omumyuka kolo twagenda ne mu Ezekiel essula 3 essula 22 onyolo lwa 3 tuwa ku lwa 3 mu olumu nga Bayibuli egamba nti noonya omusajja ayimiridde agenda okuziba ekituli ekyawagulwa mu lukomera lwa Buganda naye olw'okuba nkyabuliddwa kyenvudde nfuka ekiruyi n'obusungu buli ayogera bamubedda ya furamu olunyiro lwa 3 lwogera nti nfuse obusungu bwange kwaba abaana bwe mubawulira abaana abo nga boogera baliko obusungu bwa Katonda bayite wala tobanyiiza kubanga bali mu process ey'okuziba ekituli ekyawagulwa mu fence ya Buganda ne Uganda
olunaku olwaddako olwokusatu olwokubiri twali tubuuza twagamba amaanyi gaffe galiwa? Amaanyi gaffe gali mu kumanya omulabe waffe, ate obunafu bw'abajjajjaffe bwali mu butamanya bwabwe. Ne balekawo kayiira mu butamanya ne bawagira Omunyarwanda. Nkugambye Abanyarwanda babadde mu kabano nga beewaana nga bagamba mbu maama wa Kabaleega yali mutuusi. Nga beewaana nti buli mulembe bazze basensera Uganda, era mu bye beewaanamu mu mulembe guno bagamba bwe bati nti yo Uganda balinayo empagi 3 ng'ogyeko Museveni. Uganda bagamba Andrew Mwenda ekigali takonkona, Junju Kiweewa Rwanda takonkona mu State House, nono omulala ono Mawanda ono bawa muwala wa Birekeraawo anti bonna be bamawanda Junju, naye oli Ekiweewa. Nga bagamba Buganda balinamu abantu babiri, balinamu oyo omwana bamutambuzanga twamala kujja wano mukuba nga gwe bagira era simanyi ani Kabaka Foundation mu American basindise Junju kula Ssaabasajja Kabaka. Kabaka aliwa mutabani wa Kabaka ayogedde ate nga gwoteeka wali akasimu ng'owakana nga ate mutabani wa Kabaka ayogedde. Mu Buganda akolanga ki? Lwaki Kasujjulubinga si yatubulifinga ku bulwadde bwa Kabaka? Mutuyita basiru, kwegamba mutuyita basiru. Nedda kati oyo omwana aliwa ngati oyo omwana nga takyazunga ku mikolo gya Buganda, abaddewa ku misinde ntadduse. Kwegamba emisinde bo tebadduka, ffe tudduka. Naye mwe mujja twogeza ebigambo, kati oyo omwana aliwa. Buli lwe wabeerawo equation mark nga azunga, oyo omwana mikwano gye gyonna Banyarwanda, mpaayo omuwala gw'omanyi gwe yali abaddeko naye nga Muganda, nve ku internet nkuweroole ennamba ey'Abanyarwanda, nkuweroole y'Abanyarwanda nnamba. Bagambye oyo omwana e Rwanda takonkona, n'oyo Mawanda oyo wasajja oyo mbu naye Rwanda takonkona. Muno mmwe akabano mbali wakati awo mujja kumpulira. Noonya omusajja agenda okuziba ekituli ekiwaguddwa. Nkugambye eyo omwana babadde bamukozesa leero eyo mu Amerika. Abakyala ne beesiba gomesi, simanyi abasajja ne bambala amakanzu, beba NUP, simanyi bebakwira NUP, ate bebategeka simanyi Buganda Believing simanyi fund. Nakuba believing fund, bereavement fund. Eri awo Bungereza nagiba n'engiteeka ku ttaka. Eyaka kasajja simanyi keekani Senvunyu. Akasajja nkera bidaka kawanvu akolwalata akagamba mbu ngenda kwabya oyo omwana asimwe nelumbuye ke kasenvunyu ke kasebiki senvunyu. Nze nkera bidde ne gundi ne linnya lyako wamba abeera ni mukanzijukiza. Akasajja akolutwe ne bakola simanyi Buganda Bereavement Fund. Dai video y'olwaliro ndi mukumba umba wiki ndi mu kigambo kya Katonda naye ma abeera ndali muganya okunzijukiza kakasajja bwe najja n'enkakima temukuba ku simu yange. Kasajja nkera bidde kale okalina olutwe kagamba ngenda kwabya oyo omwana wire nerumbuye bakolera mu 7 simanyi mbu kagenda kunja bya biki.
nekakola simanyi Buganda Bereavement Fund olwongo oyo simanyi kiweewa Jjunju simanyi biki nga bwazunga leero atuuse London UK kakati avudde UK agenze Seattle UK kati ali alabiddwako kati oyo omwana aliwo munamwe muli mu violence mwereera sikikekani ako mbusenvunza sebiku olunaku olwaddako twasoma ku ngeri buli mulembe Mukama gyaguwadde Semugera Semugera beebu wamma gwe waliwo wano keeko simanyi mbuno akomyawo kabaka buli mulembe Mukama aguwa okulwana kwagwo akuwa olutalo n'akuwa n'engeri gy'onoolwana n'amaanyi n'ebyokulwanyisa kwolwo twagenda mu Judges chapter 7 twagenda mu Yoswa chapter 6 from verse 1 nga Mukama yabagamba mwetoolole Yeriko omulundi gumu buli lunaku kati ku Sande mwetoolole emirundi 7 mufuuwe amakondeere Yeriko n'agwamu mu Samwiri ekisooka essula 17 kuva ku lunyiriri olwana bw'ovaako eno ku lwasatu wagguluggulu ku lwasatu mu 7 mu mekaawo bamuwa ebyokulwanyisa byabwe bye baali bateeseteese ne bigaana n'agamba mu binzijeemu n'abawa ebyokulwanyisa byabwe n'akwata omuggo n'envuumuulo n'alonda amayinja kubanga byebyokulwanyisa Katonda bye yali ategekedde olwo olutalo mu Judges chapter 7 verse 16 Mukama agamba Gideon kwata ensuwa nga njereere ebitawuliro by'omuliro n'ebibya ensuwa nga temuli kintu ogenda kwasa ensuwa ezo buli nsuwa gye baayasanga ebwatukanga bomu abasajja badduka emisinde ebitawuliro by'omuliro nga bikola ensasi ne bagamba maama eno bomu ya Nagasaki embiro Lakahoma badduka emisinde olutalo Gideon n'aluwangula mu Judges chapter 15 ate ye Samusoni yabakubisa luba lwa ndogoyi ne yeewana n'agamba oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo Judges chapter 15 verse 14 oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo ng'atuumye emirambo bwegiti ate mu ebyomu mirembe ekyokubiri essula 2 Mukama yabagamba mukuŋŋaanye abasinza n'abatendereza bakulembere ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza bali ne beefumitafumita ebiso ne betta so naffe omulembe ogwaffe Mukama aguwadde ebyagwo oyimira wano n'okuba omuntu ku dayafulaamu kati seeka wa dayafulaamu ye tetukyaddamu mulaba seeka wabula ogendedde mu biseera bye tubadde tusinga okwetaagiramu kuba obadde ojja n'obuulire ojja n'oyogera ebintu byebyo byekisirusiru munaye ne bitunyumira naye ogendedde mu biro bwe tubadde tusinga okwetaagiramu nga tulina stress naye kati tokyasobola tuyamba awo oyise olunaku olwaddako twasoma nga Mukama akomyawo essuubi n'ebiseera byaffe eby'omu maaso mu Yeremiya essula 29 olunyiriri olusooka paka ku 32 nga Yeremiya Bayibuli eyogera ku bantu abali mu buwambe nga Mukama atugamba tukole bye tulina okukola kubanga essuubi lyaffe weeriri ery'okutununula tuwase tuzaale twale ekyokubeera mu buwambe tekitugaana kusigala nga tukola tubeeraawo nga twekubagiza nga tuli awo tujja nga waliwo ne lwotulaba nga ate tetufaanana ng'abali mu buwambe kubanga Mukama akomyawo essuubi lyaffe n'ebiseera byaffe eby'omu maaso kubanga agamba enkomerero yaffe egenda kuba eri great okusinga entandikwa
oba n'obulamu bwe tuyiseemu. Olunaku olwaddako twabuuza eddoboozi erituyita oba erina kye litutuma mu mulembe gwaffe tulitegeera bulungi, ne bye batutuma tubiwulira tubitegeera. Ne tulaba Samwiri ekisooka essula 3 nga Samwiri Mukama yamuyita n'identifying eddoboozi. N'atandika okunoonya ani amuyita okutuuka lwakituukako nti Katonda yamuyise. Mukama yamubuulira ebintu byonna nga bwe byali bigenda okubeerawo. Samwiri ne yeeyawula ku famire ya Eri n'atambula mu butukuvu.